akatalekeka omukulu Ssegirinya yakabiza Sheikh Umar amaziga amaziga g'omusajja gava nsaba Allah andage ku maziga ga famire ye nga gakulukuta nga bwe yankabya nga nakati bwakyankabya. Ssegirinya y'omu ku bantu abagamba nabba akalulu era ensi nekikkiriza naye nga Mukama Katonda ng'engeri gyambuzizza emirembe mu kisanja kyange nkusaba onnyambe Ssegirinya naye abuleko emirembe mu kisanja kye abe nga takyeyagaliramu. Naye omanyi njagala nnyo ebigambo nensaba Katonda n'abituukiriza ebimu ku byebyo bwendalaba Ssegirinya ng'ali mu mbeera mbi naga Mukama bwe mba nga nze yavaako ekizibu ng'olulimi lwange lwatunda ekintu ekibi eri Ssegirinya nsaba kunsonyiwa. Ssegirinya musonyiwe kubanga saagaliza musajja munange yenna kuyita mu mbeera Ssegirinya gy'ayitamu. Nkusaba Mukama Katonda otikkule kyonna ekikolimo kyonna oba nga nze yavaako ekizibu ekyo nkusaba Ssegirinya omusonyiwe. Pati kino ekyo kibe kyakuyiga eri abantu naddala abavuma abantu. Ovuma omuntu olwaleero luno n'obuukawo nakyo because oli eyo olina amaanyi olina simu yo oli ku wifi wabwerere yonna gy'oli mu nsi naye Katonda teyeerabira ate Katonda talyanguze ate Katonda teyeebaka. Buli bulumi bw'oleeta mu mwoyo gw'omuntu one day one time ojja bufeesinga. Nzero Engineers Official nina Jacob omutunuzi w'ensonga mu music industry ate nga y'omu ku ba media personnel bewebuuzaako legend abamu abawangalidde mu kisaawo kino eky'Endongo mu mbeera omebe endala tumulina agenda tukubira mu ttooki. Jacob otukwaniriza okusookera ddala. Nzero Engineers Official nina Jacob omutunuzi w'ensonga mu music industry ate nga y'omu ku ba media personnel bewebuuzaako legend abamu abawangalidde mu kisaawo kino eky'Endongo mu mbeera omebe endala tumulina agenda tukubira mu ttooki. Jacob otukwaniriza okusookera ddala. Manyi bampita akugizibwe Jacob bangi bamanyi nga DJ Jacob Omutuuze nsinzira Bunama division abali Bunama ebyalo 15 balamusizaako mubeko kumira ku telefina. Ensonga esinzo otusitula tugaga tukunoonyeko tukubire mu ttooki. Lutalo ki ekimuvumya? Lutalo ekimuvumya kiri kintu kyokka kwogera bigambo bituufu mu budde obukyamu eri omulembe omukyamu. Lutalo ekimuvumya kwogera bintu bituufu mu budde obukyamu eri omulembe omukyamu. Manyi omulembe nga gufudde omulembe nga gufudde omuntu aba ayagala olowooze nga woolowooza omuntu aba ayagala owagire nga owagira omuntu ensi aba ajagala ogirabe nga ogirabe nga ye wagiraba. Omulembe nga gufudde omuntu aba takyalina wiri yakutegeera bamutegeera butegeereza. Omulembe nga gufudde abantu abasinga baba hopeless takyalina ssuubi. Omulembe nga gufudde abantu balina ssuubi. Omulembe nga gufudde omuntu aba tasobola kutunula ebyamagero Katonda byakoze mu nsi ye gyalimu. Omulembe nga gufudde bamama beeyongera okubeera basingo mother bataata beeyongera okubeera basingo father. Omulembe nga gufudde okufa kuyitirira. Omulembe nga gufudde ensi bagiwemula enkya n'eggulo. Kati Lutalo ekimuvumya kwogera bigambo bituufu ku mulembe omukyamu mukadde akakyamu naye ate ne mwebaza nti woyimirira n'oyogera ekigambo waliwo oli asobola okiwuliriza because buli kigambo ekyogerwa ku nsi waliwo omuntu asobola okitwala n'akirowoozaako newaliwo omuntu atasobola kitwala n'akirowoozaako naye abatasobola kitwala n'abakirowoozaako si bweweetaaga. Oli newabamu muwaati asobola okukyusa Uganda. Abantu bebabanga 100 bonna nga bavuma Lutalo kaba miliyoni mu bigambo bya Lutalo nga Katonda abirabyemu tebiriimu kintu kibi kyagaliza Uganda kuyiwa musaayi kyagaliza moto yaffe bayita for God and our country bubi. Katonda akiblessing omuntu omu n'akiwulira n'akiteeka mu nkola. Kati omuyaga ne gubanga mungi nga gumuvuma naye ng'omuntu omu asobola kudda n'agamba naye Lutalo ono kansoke mpulirize ku kyaga yayogedde atya n'akisengejja n'akiyingiza mu mutima gwe n'akirowoozaako. Oyo Katonda gwasinga oyo Katonda gayinza okukozesa. Kati kankubulire David mu Bible mumanyi yali ogwo eyakuba Goliath ekigo. Kati Katonda akozesa omuntu omu okukyusa ensi. Katonda tasobola kukozesa majority y'abantu okukyusa ensi. Yali Moses yali ogwo gwe yatuma agenda ajja abaana n'abajjayo
abaana be yatuma Jesus ogu n'afiirira ensi yonna. So Katonda kizibu nnyo omusanga ng'ali mu muyaga, omuyaga ogw'okuvuma, omuyaga ogw'okuvoola, omuyaga ogw'okutta, omuyaga ogw'okwambula ensi, omuyaga. Katonda abeera mu bintu ebyo. Ati oba nti Katonda si musiru. Muganda wange Katonda, Uganda bweri tegera nti Katonda yasalawo. Uganda Katonda aligiwa omukulembeze ajagala. Jacob osooka otangazeemu ku statement ya David Lutalo era mu kubanga wagirabye wagikutte otya? Statement ya David Lutalo kyekiri mu Uganda nti okusosola kugenda kweyongera. Ate okusosola kuno mu mawanga kugenda okuviira ku Uganda okubaluka nga bbomu. Gwatamanyi byafaayo by'ensi zituliraanye. Ensi etuliraanye Rwanda abantu betta nga oli ekinnyanja ojja kisanga mwa kirimu empeta y'omuntu oluusi n'olugalo. Okitegeera abantu betta. Kati gwatasobola kena macha kutegeera kufa genda kuwa ne Congo. Funayo kaakadde ogenda kumanyi kanambuleko ku nsi genda ke Congo. Nasanga abaana abasukka mu 5 nga bali mbuto balina emyaka 13. Ninga Mukama Katonda nnyamba Uganda yaffe ereme kutuuka wano kubanga Uganda wejjamu olutalo omusajja tasobola kubonaabona nnyo nga mukazi. Omukazi abonaabona, abakadde babonaabona. Kati Uganda eyo mama wange gye mpulira anyumyako, bakadde bange gye mpulira anyumyako si gye njagala. Kyova nze nzisabira Mukama Katonda nnyamba otuwe omukulembeze oyo asooka okunayitinga ensi ye. Omukulembeze oyo ataatunulye mutino mu ministry nteekamu kika kimu kyokka kyokka Banyankole. Omukulembeze oyo anaatuniraga nti Omunyankole, Omuganda, Omutoolo, Omukalamoja, Omukibo n'abagwana okufuna opportunity y'emu bonna babeere mu gavumenti. Jacob, Nuupu yakuvumako era wembasa erabidde yakukalabula almost 2 weeks down. Si 2 weeks. Kati ekyanvuma. Ne kati ekyakuyingira era yemu ekiwumbyemu omutwe okola David Lutalo emutadde ku bunkenke ne stress nga yakava ne mu shows. Kino kitegeeza ki Nuupu okubeera ng'evaavaayo? Nuupu fans mostly. Omanyi kiri kimu kyolina okuyiga mu bulamu bw'ensi. Ffenna Katonda yatuwa emitwe gyanjawulo n'entegera yaffe y'ebintu yanjawulo. Kati nga Nuupu nga y'ekibiina tokinenya because majority y'abavubuka baagala nkyukakyuka. Nange njagala nkyukakyuka naye saagala nkyukakyuka yakumalako ddembe nantegeerayo. Njagala enkyukakyuka gye nakuwa ekigambo kyo respect ogambe musajja ayogedde bigambo bye because buli muntu olulimi lwe lulina ebigambo byalwo. Ate olulimi lw'omuntu lulina message zifulumya buli muntu alina ogiwuliriza ogirekaawo oba ogitwale mu maaso. So kozi ya Nuupu yo nnungi yokola nti ensi yaffe efuna obwetwawaze naye abagoberezi be balina problem. Abagoberezi n'abakulira ekisinde. Omanyi buli muntu mu Bayibuli mulimu abasumba. Omusumba tekitegeeza nekala ali mu church naawe amakaago oli musumba. Kati abakulembeze ba Nuupu be balina okuteekamu ekintu ekiyitibwa eri abagoberezi baabwe ekintu ekiyitibwa ekyenjawulo n'okuliga okulaba ensi n'obutawemula nsi. Okitegeera naye kati abakulembeze nakyo kibanyumirwa naye bajja kutuuka ekiseera nabo kibakose because ndaba kibatandisa okubakozesa. Maama wange mukyala Bobi Wine namulanga abaana bamuvuma ebiteetaagisa n'okwata maama wa Uganda n'omuwemula. Okitegeera olwokubanga ayogedde yekyawulira guno omukaka n'omuvuma baavuma Babe nembuuza Uganda neragawa bawemula Babe nembuuza Uganda neragawa naye ate nesitabanenya nti omuntu abeera oppressed. Solution yokka gy'aba ayina nadda ku mulembe guno simu ye solution gy'ayina. Essala baagivaako naye ng'essala esobookera makyo okugyawo Museveni n'oba abantu 10 nga basabira Uganda buli nnaku pasa okukyusa obukulembeze bwa Uganda obulungi obutali mu kuyiwa musaayi. Gwogamba Katonda musiru okutwala Magufuli n'alekawo Museveni. Katonda si musiru nkubulya muganda wange. Katonda si musiru bw'okera ku makya n'ojja essuubi mu Katonda n'oliteekamu ffe abakulembeze oba otandisa okuyisamu Katonda amaaso. Katonda yatutonda kumusinza na kumusaba byetaago byaffe.
nze nsaba nnyo Katonda akere ku makya atuwa obukulembeze obutali mu kuyiwa musaayi, obunaawa obwakabaka ebitiibwa, obunaawa abakadde ebitiibwa, obunaawa abakulembeze ab'enjawulo ebitiibwa, obunaawa bapasita, buli muntu yena mu kapasita y'ekitiibwa. David Lutalo ali wansi wa federation. Don't you think statement ye kulaidinze nekyalimu kuba yagambye tadiringa n'abantu babyabufuzi federation yeme yaleetebwa government okuyamba abayimbi yo teri political era kyasinziridde by the way okuvuma omusajja. Omanyi omuyimbi alinganga pastor, omuyimbi alinganga munamawulire, omuyimbi alinganga presenter, nti ovayo nogaa mpagira kino abantu bakukkirizamu kabe babiri basookigamba olaba Jacob awagidde kino nange kankiwagire, nti ate n'omuyimbi n'omusaasira nti ekintu kyobeta fountain of honor okikunyonyola mu Luganda olutuufu, omuntu alina obuyinza aba muzibu kulwana naye, naddala ng'oli okwata akazindaalo ng'oyimba, nti omuntu alina obuyinza asobola okugamba nti David tatuddamu kuva mu Uganda nekiba. Omuntu alina obuyinza asobola nti temuddamu kukiwalukusa David Lutalo kuyimba abantu wonna nekiba. Naye ekibuzo kiri nti David Lutalo agenda kulyawa? David Lutalo omutunulira alina ba David Lutalo abamuyinamu essuubi gwe bootamanyi alina abantu bayamba basuka mu 1,000 nga ye David Lutalo, but g'otunudde ng'omuntu ye. Waliwo abantu abakaba amaaso nga bavuma David Lutalo nga omusajja ono yanyamba kino, laba engeri gye bamuvumamu, okitegeera. Kakati gwe omusingi gwa Uganda, omusingi gwa Uganda guli bwe gutyo, kyovula nti ttiimu ez'enjawulo kazebe z'abayimbi zivuma abantu nga n'abantu bannannyini ttiimu ezo nga bakiraba, nga abayimbi bakiraba nti ttiimu ye evuma abantu nina bakireka. Naye kye tujjako kyo lunaku lumu kyokozesa kyowagira bajja kukikola famire yo, bajja kukikola mukazi wo, bajja kukikola naawe obulieko emirembe, because ensigo mu nsi gy'osiga ebaako amakungula maaso ga Katonda. Kati bw'otunya federation David Lutalo gy'alimu tasobola gana gibeeramu because muyimbi. Ate n'ekirala nti abantu be balina obbawa ebintu byabwe bye balina okukkira ku makya okutereeza music waabwe, because balina obbagonde, balina obuyinza kye bayita fountain of honor. President Museveni asobola okuyita awo n'antunuulira agamba mumwe miliyoni 2 ne bazimpa. Asobola okutukeera ku makya n'agamba Jacob Mugaga asingayo mumwavuwaze muteekeko musomo nekiba. Kati omuntu alina fountain of honor, olaba kabaka Muwenda Mutebi asobola okutuula naye n'akkiriziganya naye. Olwo ate David Lutalo atava mu lulyo lulangira. David Lutalo eyava ddala ku ground ya Uganda ey'okuba bulooka, yaani asobola mujeemera? Gwe kubamu akafaananyi nga David Lutalo bamugambye toddamu kuyimba. So bino byonna alina obikola lwa mbeera, si bikola lwa mbeera, alina okubeera neutral nga we yagambye, si muna byabufuzi. Naye tekimugaana keera kumakya kusupportinga muntu yenna, naye ate tekimuwalukusa kuva Uganda nti mpagira kino, because alinganga omusumba. Nti omusumba wakeera kumakya naga nti nze bane nze mpagira muhoozi ebeera nsobi, because omusumba olina kunaitinga abantu bonna, olina obbafuula ekitole, olina obbasumba obbateeke ku kituufu nti omukulembeze ogwokkiza wadde akoze ekibi, olina oga nti omukulembeze akoze ekibi, but nandibadde nsubira nti yandibadde akola bw'atyo, yandibadde akola bw'ati. Ka David Lutalo eddoboozi lye liri mu kuyimba, asobola okuyimba oluyimba olubulira gavumenti yandibadde akola, naye sitiyu naye ayinza okutya wate nga oluyimba olwayimbye gavumenti erwagadde, because erina obuyinza. Esookera ku makya newandika bbaluwa negamba USCC saga kuddamu kulaba oluyimba lwa David Lutalo ku radio zonna ku TV zonna nekiba, ebyaddala nekiba, because balina fountain of honor. Kati omuntu alina fountain of honor olina omukwata nga bebi. Akalira k'omwana okamanyi nga yakazaalibwa olabye, kubanga nze muganda nze akalira k'omwana nakalabira ku muwala wange, nakula naye nemulaba akalira ke, ne baganda bange akalira k'omwana okakwata n'obwegendereza nnyo. Ne gavumenti wetu weeri esobola okwavuwaza, esobola okugaggawaza, esobola okuleetera okubanga ofiringa miserable. Kweteebereza Kyagulanyi w'amaanyi ne bamugamba teri kuddamu kuyimba, ayimba wa? Era ayimba wabeera w'amaanyi, ayimba wabweru. Naye gavumenti emu esookera ku makya negamba
twagala passport ya Kyagulanyi taddamu kuyimba nekiba era sookera ku makina tegenda nti Kyagulanyi agenda Dubai kuyimba newandika ebbaluwa negiwandikira UAE tetwagala Kyagulanyi ayimbe. Yes, kisoboka. Government ya UAE tesobola kutumya Kyagulanyi nga omuntu gesobola okwolereza. Yes, emugamba nekati dedda sokotereza ebyewammwe olyoka okomewana. Government yonna oba oyagala girwanyisa tosobola girwanyisa ng'ogyewala. They say his statement was attacking Kyagulanyi on stage. David Lutalo's statement was attacking Kyagulanyi according to the social media. Kyeki kye nagambye nti buli muntu alina omutwe gwe alina entegeera gy'ategeeramu gy'alabamu ebintu bye. Statement eyo osojjiwa Kyagulanyi osojjiwa Museveni kuba President Museveni musosozi w'amawanga gwe tunuulira ebiri mu gavumenti abantu abali mu bifo eby'amaanyi baki banyankole naye waliwo abanyankole abaavu. Ffe twakola edikenzo twagenda e Kasese ne Fort Portal ng'abantu teekayo bbana ne bagikwata bawesitana ne bagiteeka mu mulyango nekola nga katini ne bagiteeka nga essuuka ne bagikola nga bulangiti nga bazijjayo ne bazikozesa no because tebaagala because baavu. Kati waliwo omunyankole bambi naye ali mu mulembe guno omwavu yeffe abeera ndiza ffekka naye naffe batutwaliramu. Nze mamange muganda niwawulirako ng'abantu bagala ngende neesimba ewaffe gye banzaala naye saayagala kubeera ekyo era kinnuma gwatatesitingako obusosoze tosobola kitegeera bulungi bwe kirimu. Gwe oli muganda oli muki beera proud ebyaddala Mbambalala ndi munyankole. Oli munyankole nali okola ku terefayina ya Buganda. Nze nali nkozeko ku terefayina ya Buganda naye era tebansosola. Katikkiro olunaku lumu tugenda okutwalayo oluwalo nina abantu abaganda banvumange ne Bunamwaya nti we sitali muganda naye Katikkiro yatambula waati nantuukako nagamba Jacob oli otya oli bulungi bannange okyakola effujjo ng'edda oba ekifo kyakutereeza. Nemubuuza Katikkiro mmanyi nagamba kya nkumanyi wakolanga ku terefayina ng'omusipito guzi nkumanyi nemugamba wangi taata nze nesisiba musipi just gwali omulembe ogwo gyaliwo nga nguyina nenga gwa sigusiba gwali omulembe ogwo. Yes, nemugamba taata nakyuka mukuva nawulira essanyu mu bulamu bwange nti abantu abaani emabega baŋŋamba nga siri muganda sigwanidde kubeera mukulembeze we Bunamwaya naye baaliwo nga Katikkiro ng'abayitako bonna ng'atuukira ku nze ngambuza Jacob gyebaleko funa kaddo gye tunyumyemu nengamba waawo kabaka we wabweru abuziza nze omukopi ate azaalibwa mu Buganda atalina taata muganda naye mamange muganda yeddira ngabi era omukyala yanjagazanga nnyo Obuganda era ebintu ebisatu byayagala nnyo mu bulamu bwe nabituukiriza nga nze omwana. Yagala kukwata kabaka Mwenda Mutebi mu ngalo nakikola nga nze omwana. Ositegeera nti entegeera y'omuntu kintu kikulu nnyo ate ng'obanga Katonda akutaddeko amafuta ng'ogenda kukulembera abantu bwe bakozanga ekibi kyogereko nti bakoze ekibi si kisirikira bw'obanga nti gwe Katonda gwataddeko kyolaba olaba Besigye mulembe gwa Besigye tegwali mu kuvuma tegwali mu kusosola mawanga tegwali mu kulengeza naye ogwo omulembe nikugenda kati guliwo gwa Kyagulanyi oba oyagala batuyagala Kyagulanyi yaliwo. N'ekibuuzo kyange kiri nti olaba bavuma mukazi we olaba bavuma abantu abamwetoolodde guno omulembe gulagawa. Bw'oba oyagala Uganda ennungi akitinga ng'ekyo kyolwanyisa tobeera ng'ekyo ekiriwo n'ate nobeera wasi. Olaba kino ekiriwo omulembe gwe guyinza okuba nga gutta abantu naye teri kintu kisinga kubeera kibi nga kintu kiyitibwa kigambo nti ovuma omuntu ekigambo ne kimuyingira mu mutima n'azaala abaana bonna ne bafaanana ekigambo ekyo. Omulembe gwonna ogugenda okuva mu ntumbo ze oba mu nabaana be ne gufa lwa kigambo ekyo. Kyova nze mbeera mu kamera negendereza nnyo ebigambo bigenda okwatula n'okwogera. But Jacob, what should be done? Kuba right now bangi bazze bavaayo ng'era bavumibwa. David Lutalo naye avuddeyo wuuyo ate alina obukulembeze obumutwala fine bayinza oba bamuvumye naye nga bamutegedde bubi. Essaawa eno abayimbi bandikoze eki bonna awamu? Abayimbi kintu kimu kye balina okumanya bw'oba olina ttiimu yeevuma
naye bajja kuvuma. Abaana bali bavuma n'oli bafunye omukazi bajja muvuma. Abayimbi balina keera ku makya kubeera nnuto. Even if bakusasudde ogenda okuyimba genda oyimbe because gwe mulimu gwo. Tosaagana muyimbi genda kuyimbira muhoozi because muhoozi amuwadde ssente. Muhoozi amuwadde ssente z'okubeera ku makya okubeeza abantu b'otamanyi bayamba. Nze manyi abayimbi abamu bemanyi mu Uganda bano balina omutima omuguyamba. David Lutalo y'omu ku bo. David Lutalo ayamba abantu abanaku b'otamanyi muwendo. Naye oli mu social media omukuba kati abantu abayamba agenda kujja ssente zibaliisa. Spice Diana ayina abantu bayamba b'otamanyi muwendo. Ne kati obubeera ku guno omukuba because ayimbidde ku muhoozi. Kati woga nti kati Yesu kuyimbira ku muhoozi kive. N'abantu abali mu parliament ku mulembe gwa Museveni nabo bavumiremu. Ba MP abali opposition bonna bavume because nabo bali mu kusente zaani zamiwamu usolo ze balya. Byonna byebimu Spice Diana bamuvumya ku kintu ekyo kimu. Ekya David Lutalo ekyenjawulo ekiriwo nti yayogedde statement. Ekya Spice Diana ye just yagenda kuyimba. You understand? Tikati Uganda wetuuse nti banaakola ng'oyogera ne mugundi bagamba Kato yalidde. Bookera ku makino wakanya endowooza y'omuntu agamba Kato wa NRM. Nze gula basaagala NRM. Saagala nganza omuntu sijagala. Nange nkuze njega mulanga alabeko ku bukulembeze obupya. But ate so akana makyajju wakanya. Nno gigondera nga we ninda gyenzikirizaamu ejje. Nina okukera ku makyo okukolera omwana wange. Okitegeera. Kati waliwo omuntu eyerabira nti no n'obulamu bwo bumatalinga nawaayo obulamu bwe. Uganda ntekola makulu nga teri mu bantu. Kankikuddiremu. Ensi gye bayita Uganda tekola makulu ng'oli mulambo. Ensi gye bayita Uganda ekola makulu ng'oli muntu. Ng'osobola okussa omukka. Yes, twetaaga obulamu. Twetaaga okukera mu kyoteekawo ekyo. Mulimu abantu bayita ba collateral damages. Nesaagala obeere mu collateral damages. Ne kiruma nnyo muganda wange okufa. Omwana we n'atandika okwegatta n'abasajja abakulu ku myaka emito. Kiruma nnyo omwana we okufa ng'afiirira okufa mu myaka emito naye nga yeevuma waki taata yamuzaala. Waki mama yamuzaala. Kiruma nnyo okukeera ku makya okugamba nti ofiiridde mu struggle. Naye abaana bo ne bali enfuufu. Kiruma nnyo okukeera mu kyokugamba nti ne bakubika nti gundi afudde. Aba ne beeyama tujja muweerera abaana be batandika obbagoba. Naye nga luli waliwo ng'osobola okulabirira abaana bo ne Kato kyaliwo. Waliwo yangambye mu David Lutalo statement gyatuuseeko stage gyatuuseeko takyasaana kuyimba n'abeera ku stage n'apozingamu mbwa ayogere audience n'okuba music non-stop. Omuyimbi waddembe okukola ekintu kyonna ng'ali ku stage. Omuyimbi omuntu amwagala aba amwagala. Omuyimbi singa David yagamba nti gwe Bobi Wine byokola ebyokusosola mu mawanga kibi ekyo David yandibadde mubi. Naye obanga yakedde ku makina akola statement eri open kwa ne government ye eriko kuno eri mu kusosola abantu. Yakoze statement eri open esookuba NRM esookuba abakulembeze abaliko kati. Gwe kiri mu government kikusanyusa okuyingira gye bakola passport nga nyine empanvu zokka ze ziriyo kikusanyusa. Gwe kiri mu government kikusanyusa okugenda mu abantu abasinza okubba ebintu nga bakabireemu kikusanyusa ekyo. So singa yakedde ku makya n'agamba n'abateekamu erinnya awo David Lutalo yandibadde n'omusango. Naye yakoze statement eri open nga n'omukulembeze ali mu ntebe emukwatako n'atali mu ntebe nga ne pasita emukwatako nga nawe omukozi w'oku TV ekwatako. Kwa mulimu abakozi ba TV nabo abasosoze abakozi ba radio abasosoze nga gamba Jacob si muganda simwagala. Ekwa mubayina nga boba yes ku telefone muganda wange mubayina ne ku radio ya Buganda manyi mugala kakutulamu mubayina nga bo basosola. Nkulayirira tosobola kufuna mulimu ku CBS gwe togusobola genda ogufune tosobola era bona biwanvu. Okay. Biwanvu muganda nge biwanvu. Jacob njagala nga tumaliza njagala tuyitemu katono nkubiremu kutoki katini ku nsonga za Kulthum ne Akram. Katini wazikutta otya era abazi bavuddeyo bagambye Akram ayinza oba musajja mufere ekitiibwa kya Kulthum akireseewa ebintu bwe bityo nkubiramu katoki katini. Points is genuine. Akram ne Kulthum nze statement ebinyinja okwogera
nga tunakweteeka mu ngatto za muntu tunire engatto zo teriyo ku nsi kuno muntu ali perfect ate n'ekirala eddiini y'abantu abo gye bakkiririzaamu ebakkiriza okubeera n'abakazi aba omusajja wa ddembe okunoonya omukazi yenna mu ngeri gy'ayagalamu okuweza abakazi bayagala ekyo no kikulu eddiini y'abantu abo gye bakkiririzaamu omukazi emuteekateeka okugumira abakazi aba kiba kitegeeza ku lusuumu waali mugumu nnyo kubanga amanyi kyeyayingiramu n'ekirala ekyokuyiga nga tunakupositinga mukazi wo oba musajja wo relationship z'abantu abamanyifu zikuwa ekyokuyiga kubanga abantu b'ennaku zino bali evil. Social media, internet tetwagyetegekera nga bannayuganda ebiri mu America bigira kutuuka mu Uganda mpola slowly but sure. Ojja funayo omwana omu yettire ku social media okwo yeetuge ojja funayo omwana omu akola ekintu ekiri weird ebiri ku TikTok obiraba omwana akwana abawala n'abaana atimba obwerere bwabwe n'ensi esirika ate ensi nemufulowinga nemwa hype n'amateeka tegamukwatako. You understand? Ninga Uganda ali mu giwemula abantu bagala bintu byononese byerere kubanga ensi yafa okyegera blood wange so nze nvaagulu nga ngamba kulusumu leka ebizibu bya relationship ya kulusumu abihandolinge nga ye ne bbaawe already yakiyingiramu akiraba nga ffe abantu tuli okwogera kye tusuubira but nga bo ne kulusumu mugamba bw'oba omusajja wo omwagala teri musajja atakola nsobi buli musajja ali ku nsi akola ensobi. This is big incidents. Yes, even it is big. Even if as long as zitasse abere ne muntu ngoyo as long as omuntu akuwa emirembe wakyo tunuya kibi kyerere wakyo tunuya ku the good side of a person. So can you be friend gwo musajja munno nga kyaliwo mukwano gagula abakyala because nze naye simanyi kyaliwo mu lugero lwe be balumanyi either baba mupanga oba bamugene sina kizibu nalinguze ko malaya street nze nalinguze ko malaya da because okwana kunzibwalira nganza omuntu kalinguze ko malaya nkimanyi wekyuli kugula malaya nokubaka ku mukazi go wa descend hini saza kati nso kidamu n'enkikola bwe mani n'ekyoyo ekyagala omusajja ng'ayoyeze ekintu ekiyitibwa sex to munyanga nkubuulira nnyo era nsaba nnyo bakyali bane mbagamba sabira nnyo Katonda libido ya sex agicontrolling ng'omusajja. So akira mutaina musango gula malaya sex asobola okukeera ku makya okukozesa omusajja ensobi. Akram ne mu Qur'an abasajja bangi nnyo abakola ensobi because of sex. Kebe Bible nga sex yabakolera Samson sex yamukozesanga ensobi. Olaba Samson Katonda gwe yawa amaanyi nga mu Bible omusajja asasinza okubeera n'amaanyi. Those who are attacking Akram musajja omubi omusajja omwenzi bugambo kibubagamba. Akram amanyikibwa nego ekibuzo kiri nti goli perfect singa tukeera ku makya Katonda atukiza ntulaba ebibibyo n'ebirungi oli proud n'ebibyo n'ebirungi teriyo omuntu ku nsi kuno ali perfect buli muntu ali ku nsi kuno ali evil somewhere somehow bye byange. Akatalekeka omukulu Ssegirinya yakabiza Sheikh Umar amaziga amaziga g'omusajja gava wala to the extent nti omusajja yakkiriza n'ayiwa amaziga okusinziira Ssegirinya bye yamuyisaamu. Ssegirinya bw'oba omutangaza eri ensi musajja kikaaki nga gwe omusajja munabyabufuzi Ssegirinya munabyabufuzi. Ssegirinya y'omu ku basajja banumbako ku social media ogwasookera ddala nga nakapostinga posti ya Dr. Timale n'agamba nvumi bakadaama n'akwata essimu yange n'aziweereza abantu ne banvuma abantu abasukka 3,000 naye nga abantu abanvuma tebasose kulowooza lwaki tuvuma Jacob akoze eki tebasose na kutunya profile yange nze asinga okuwagera abaana abawala ogenda okukola kubanga mirembe gyakyuka ntutteko n'abaana abamu mu ttiimu yange ogenda okukola ne Ssegirinya yanfula omubi eri abantu abakola esente mu nsi zewabweru eyo n'agaba n'essimu yange eri personal abantu bavuma nze abantu bampe mulenga wa Mukama Katonda siina maanyi galwana ne Ssegirinya kubanga guno mulembe gwe naye gwalwana n'emirembe gy'enjawulo nkusaba olwana ne Ssegirinya ebyo ne bigenda omuyaga ne gugenda ne ngenda mu kalulu. Ssegirinya y'omu ku bantu abagamba nabba akalulu era ensi n'ekikkiriza naye nga wa Mukama Katonda
ng'engeri gyambuzizza emirembe mu kisanja kyange nkusaba onnyambe Ssegirinya naye abuleko emirembe mu kisanja kye abe nga takyeyagaliramu. Naye omanyi njagala nnyo ebigambo nensaba Katonda n'abituukiriza. Ebimu ku byebyo bwe ndalaba Ssegirinya ng'ali mu mbeera mbi naga Mukama bwe mba nga nze yavaako ekizibu ng'olulimi lwange lwatunda ekintu ekibi eri Ssegirinya nsaba kunsonyiwa. Ssegirinya musonyiwe kubanga saagaliza musajja munange yenna kuyita mu mbeera Ssegirinya gy'ayitamu. Nkusaba Mukama Katonda otikkule kyonna ekikolimo kyonna oba nga nze yavaako ekizibu ekyo nkusaba Ssegirinya omusonyiwe. Pati kino ekyo kibe kyakuyiga eri abantu naddala bavuma abantu. Ovuma omuntu olwaleero luno n'obuukawo nakyo because oli eyo olina amaanyi, olina simu yo, oli ku wifi wabwerere yonna gy'oli mu nsi. Naye Katonda teyeerabira, ate Katonda talyanguze, ate Katonda teyeebaka. Buli bulumi bw'oleeta mu mwoyo gw'omuntu one day one time ojja bufeesinga. Kebe nga weekwese mu social media eri fake eyakuwa omukka amanyi kyokola era teyeebaka ajja bikuyisaamu lumu ate ebyo bijja kubeera worse okusinga comment gy'okomentinze eri negative ku mukazi munno, ku musajja munno, eri Uganda ejja kubeera worse.